Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Nyabo nkulamusiza munange. So. Nange nkulamusiza so. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Njogera ne mukyala Namuli. Ese oyogera naye nanyoba. Bampita Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Bera FM ekinta buli ky'omuziki wano. Twalabe message yo ng'otugamba oyagala tukubireko. Buzibu ki? Yanziza waliwo obuzibu buliko sister wange. Tina sister waffe ali mu myaka nga 3. Naye Kasiru. Sasa yagenda n'agwa mu mukwano n'omusajja. Naye omwami oyo bamuyita mwami Jami. Naye twamugamba togwa mu mukwano n'abasajja nga takola ki? Batawulira. Ate ogambye ali myaka 3 omuntu omukulu nga mugano gwa mu mukwano. Naawe okimanyira omukwano mwefe nanti engeri gyali Kasiru. Nga tumanye ebiyinza okuddirira mu basajja. Abasajja b'ennaku zino si bangu. Ekituufu. Naye abaana abeerawo nga tabeereko na mwagalwawo amubiyita. Kale yasobola ofuna omutuufu nga ze mu bulungi. Okay, kakati Jamiru gwe yafuna. Kati abeera waka naffe. Naye yali agendayo bugenzi. Naye Jamiru alina omukazi. Jamiru mufumbo. Alina mukazi we. Kakati beesanga wa ne sister wamu. Era obimanyi munnaye sijja kugamba mbu beesanga wano era omuntu atambula. Ekituufu. Balina era gye beesanga. Fenajja n'atugamba. Kakati agenda n'amulaba n'akomawo. Naye lwali lumu n'ajjako olwo ng'akaaba. Ne tumubuuza kiki. Jukira akozesa sayini ate ffe tuzitegeera engeri gye tukuze naye tuludde naye kati ng'atugamba Jamiru alina ebintu bye yamukoze. Jamiru tumukubira essimu takwata simu zaffe naye nga tenali mpandikisiza ekyaŋŋambisa mu meseji gye walaba. Natwagala gwe okubireko ku mwami Jamiru mumutubuulire. Okay, kakati ntwala mpola Namuli. Sister omwe bamuyitaani? Amuyita Nagawa. Ye Nagawa. Okay, Jamiru ono ngambye nti yali mufumbo. Kakati kwolwo yadde akaaba nga bamukubye kiki? Bamukubye era abasajja obimanyi. Alabika alina ekintu kye yamukola. Tutamanya abasajja oba yamukyawa oba ki oba beenyiza. Kati yambu muwonero yabagamba atya? Era sayirize zaakozesa zirimu era okulaga mbu oba beekyaye oba beenyiziza. Mwe Jamiru mwali mwamulabako? Jamiru twamulabako. Yajjako ewamu? Twamulabako yamutuleetera kakaawo ne tumulabako nga ffe era baganda be. Ekitegeeza nti mumumanyi? Tumumanyi. Kakati mumukubira essimu ogambye otya? Katukwata ateeka okubeera ye musobya ku mukazi. Tabakwata. Akati oyagala twogereko ne Jamiru. Ndabakuwa n'ennamba eriko Jamiru. Wangi? Eriko Jamiru twagiteeka. Mumutubuulize kuba sista ffe takyali atakyakola akyasiiba akaaba. Kati tulina kyamukolera kati tubadde twagala kwe kuyita ewammwe. Mwe mumutubuulizeeko kuba asobola okukola ki? Obbabuulira. Otubuulira. Kale katugezeeko kuba tulabe. So tweyanza nnyo so. Nkale mukuba beerako nno ng'owuliriza. Era mpuliriza. Oba wandyagadde okwogerako ne Jamiru? Mumwogereko naye. Twogere naye. Kampulirize buwulirize. Kale twali mutawaana. So. Mwami Jamiru. Wangi munnaye. Salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli otya? Ndi bulungi. Mugyebaleko. Kale so. Amma mugyebaleko so. Kale bampise Kadima. Kadima ki yenna? Kadima ndi ku beat wano, Beat FM radio ne Namanja ne Kabugoza. Nkutegedde mukama wange. Obulamu buli butya? Bwe butyo tebadde bubi nnyo. Amina. Kakati tulina ekizibu wano. Kizibu kisewo. Tulina omukyala atutumye bamuyita Nagawa. Nagawa nga bangi. Kakati Nagawa mukyala Kasiru bambi. Nagawa ogambe Nagawa ki Kasiru? Kasiru. Mutegedde. Okay, kakati Nagawa oyo obuzibu bwe buva nti mwafuna mu kondoozo obutakanya obuzibuzibu ndutya nga zeeyo kulaba
ani abagambye nti twafunamu obutakkanya ku Nagawa atayogera. No, waliwo sister watutuukiridde yayogedde naffe bamuyita Namuli. Kakati nga mwafunamu obuzibu bagambye nti okuva lwa VUE ali mukaaba. Ali mukaaba. Okaaba kwafuuka okaaba maziga akaaba kumakya n'akaaba olugulu n'akaabako ne mutuntu awo. Kati ye abagamba akaabira ki? Anti muyinza okuba mwafunamu obutakkanya kw'olulu yaveeyo kati nga gwe tulina okubuuza oba bagambye nti bakubira amasimu gaabwe togakwata. Ekikulu nze ndi musajja mufumbo. Bakitugambye. Ekituufu naye Nagawa baba balowooza nti kale yadde bamusuubira okuba omuntu wange. Bamufunira omusajja omulala nze Nagawa sijja musobola. Iye ate lwaki nga gwabadde naye? Olaba ne bwe bagamba nti yava eno nga tufunye okukaabakaaba okwo. Era yagenda okuva eno nga tufunyemu obutakkaanya. Nagawa mwenzi. Naye ate bw'aba mwenzi munno temwogerezeganya. Obwenzi bwe sijja busobola ng'atuggyeko ekyobwenzi Nagawa muyombi. Iye ate omuntu atayogera ayomba atya? Oli avuma asinga n'aboogero masebo. Kakati bye bintu mulina biteesaako buteesa obanga wasalawo okwagala munno. Nagawa sijja musobola banneesonyiwe era bamufunire omuntu omulala. Bitavuma yeekunkumula leka kadima. Mukulu. Wangisewo. Tugenda kukola tutya bannange? Bannaye bagambe nga bwe bakubidde nga bwe bakutuukiridde basuubidde nti nojja bayamba. Aye nyambo baŋŋambire nti Nagawa bamufunire omuntu omulala naye nze sijja musobola mukama wange ndeka. Naye ate omwana omulesaawo mu bbanga ate wayagala ate bannange. Sikakwagala owaako okoma munnaye. Kireza n'okuba ssanyu nga lyeri mukaabi olw'okuba twayawukana. Ate ssanyu ki erikaabi omuntu? Twayawukana ndi ayinza okuba nga musanyufu. Olimba naawe mwami Jamiru. Jigenza gitya nekadima n'ennyanja ne ankukabugusa kukyenda mukaga katonyeza 3 beach farm ekintabuli ky'omusiko. Tafujja suka kaawo ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigera kubeera mwenda mu kibimba mwebala kubanga mbadde mutuuliza mu ssaawa yaffe eno tukwatagane enkya mu Jigenza gitya. Yenze Kadima. Nze namanja Priscilla. Nange ankabagoza sana ofuna kalulu from Ruwe. Musule bulungi for now. Mwera. Ngudde kamotoka kali mu kwesukunda. Simanyi basanga bazo nchamu zifunye mu soko oba muli mu ejjadu. Mwe mukola ki mu motoka abo omusajja uli afubutuse kweko bawo. Kati gwe nyabo. Engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo. Ono mvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko no muvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apakinze wali nga ku gate waffe. Kogwe. Nenzija. Kati boze no navuga emmotoka nasimbula. Navuga emmotoka nga tumanyi gya kutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye. Tugenda ku kafa kali kyakali safe kunyumya mbunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde sebase naye direct. Layira. Aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire. Ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba. Nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde ne baseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa bizanyisa onfudde kaana akato kadingera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye tugende kasaawa zino njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Bamugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taata tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.